Kyalimo baddo tyanga tuteredde wotudde nzeno nabaddamu nti njagala nnyo ekimbeewo ero olw'okukyakala neneezinira ekimbeewo kyange mama kidongoye ayi mama ego nayimba ekimbeewo okufa nga ne muto mama nge yakinjigiriza. Kitegeeza ki? Kimbeewo luyimba na mazina gaako. Bw'otokola oti oba tomanyi kimbeewo, bw'otoyimba kimbeewo oba tomanyi kino. Nze omuyimbi omukyala, omuyimbi ddala eyasooka okuba ne radio station, BTFM. Kati BT bw'ogivaako nze nasooka okuba ne radio station, ne TV, ne recording studio. Nze mukyala eyasooka okuba promoter. Okuleeta abayimbi? Okuleeta abayimbi obajja ebweru n'okuganizinga wano n'okupromotinga. Wasooka leeta ani maama? Tevin Campbell. Mpabanya Sean Kingston. Hey. Sean Kingston ni mundu yasemba okujja go amleta mama. Elephant Man. Beanie Man. Kati uli bwajja nangambuuza nti ate Raymond Ogoa muzaalira ddala saagala kibuuzo ekyo. Kubanga nze nkubulira oli bwa Ferdinand Talima neekanga single mothers mbafaako nnyo kubanga nange bwe nnali. Nze omu ku bakyala 10 gwe baalonda akola emirimu gino mu nsi yonna. Kwegamba life ngiyiseemu yonna ekyava ennyo mu kisenyi. Mami life yekyava ogiyiseemu? Ngiyiseemu n'ey'ekigagga ngiyiseemu. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan, leka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitega byamwe bena byasiimuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutera muzigula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira. Allen Cross ge mannya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mu mawanga ag'enjawulo. Mu ggwanga Uganda yonna gy'oli nti bannaye we bali nnyo bayire ddala. Naffe tuwe tuli okulaba nga tukuweereza omukutu guno nabagamba abantu abayina ensa kwe basookera olwo abala simanyi bwe bakola naye wano we basookera ne balabika nga ate ensi oba etegeera ekigenda mu maaso. Kale olunaku olwaleero olunaku lwa ssanyu. I'm so happy I'm hosting the legendary artist mama waffe Mama Halima Namakula. Mama Halima Namakula bwe boogera ku linnya eryo lijja n'ebintu bingi, lijja ne memories nyingi, lijja ne byakoze bingi nnyo ate ng'era temwerabira tulina omucelebrating ekivulu kye kisembedde. Naye ba sponsor simanyi kiki mukola kubanga eno brand teyinaako yadde akakoloboze. Mukyala abaddewo ebbanga lyonna abuuliridde abaana ab'obuwala industry agisaavinze. Bw'olaba byakoze wamma byeyogerera era kituufu maama. Kizibu nnyo mu kusanga omuntu mu industry eno n'agamba nkyazza Halima Namakula era buli omu ne bw'abani agamba Mama Halima Namakula. Gwe nno olwaleero mu studio tugenda kuba tunyumyamuko twogere ne ku show ye gyali mu kuteekateeka gy'ateekateeka naye era teweerabira ng'era bw'omumanyi spare tire waali ku mabbali omuggalanda abeerawo wali emabbali yetavaawo era bw'oba oyagala Mama Halima omanya bumanya nti ne Rachel ali mabbali awo. So but anyway omanyi waliwo oluusi maama lwembeeraawo ne ŋŋamba wali omukwano gwange omu eyaŋŋamba naŋŋamba walisa kyogamba naye singa bamaama baali basobolanga owuwo bw'afa ng'ogenda ew'omulala nga naye akuzaala n'alironze Mama Halima kubanga the way you love your children engeri gy'oyogera ku baana bo engeri gy'oboogerako mu media olina omwana wo bamuyita Henry MD kati oyo simulabangako naye engeri gy'omwogerako ne byakola n'olugendo ngeri gye mulutambudde waaw olugendo lulungi nnyo. Nsanyuse okulaba Mama Halima. Nange no nsanyuse okuba naawe ate olabika waviira ddala eri ng'oyavulanga gw'oli ku kimbeewo ky'ozina.
tewali muntu saawa zino asobola kulimba nti speech day yagwa nga temukozeemu era abaana b'ennaku zino mbasaasira nagenda ku speech day ya mutabani wange nga tebakola kano neŋŋamba zino zikyali speech day naye bajja kakola kubanga ate gojja kabajjukiza ejja kabajjukiza kubanga kati ate maama wo batata wo yanyumirwa ennyo mwe mwakazina buzinyi naye bo banyumirwa ebigambo kati ekiraba nti maama eri waggulu yaliyo ne tata yaliyo era abasinga bajja okuba abagamba nti twagala gulayo ku tebo kangulireyo ku maama maama yayagala oluyimba lwo neŋŋamba ye lumu ennyimba zo zonna yazaagala nenga muleete sanyusa okulama nange nzaani ate ekiramu yebale kuwangaaza naffe ne tukulabako ampangazizza mulungi ndi blessed kubanga abantu abasinga obungi okutuuka mu myaka 65 ogiweza maama ndi wa 65 nedda maama nedda gwe bagambye kiki ngenda kucelebratingibwa 50 years in creative arts kati bwokuba 50 years gize emabega mami owese emyaka 65 bwe bagenda kuncelebratinga 50 years in creative arts omanya bumanya nti nina kuzza mabega oba osigazaawo emyaka 15 okimanyi mami nze mbadde ŋŋamba mami is like 50 I wish I can go back there naye nina emyaka 65 January yajja nja kuba 66 nze omanyi mbala negijja maaso okozesa kakyako maama baana ngenda kawa maama wange nkozesa baana abaana bange tebaagala nnyo nkaddiwe era oba tebakiroota nakiroota nga balaba nkaddiye naye njakaddiwa kubanga era buli omu atuuka tayimu n'akaddiwa kati era kyova olaba nga ndi ready nnyo okubeera celebrated okubeera nga bagenda okunjaguza nga nkyalaba mukama ntuuse ku lunaku lwange olw'26 omwezi ogujja nkyalaba nga nkyatambula kuba usually bwe mba nga nsaala mugamba nyamba amagulu gano gabemalamu nsobola okuba nga nsobola okuyimuka nga bwe nkutendereza kati tosobola mugamba nti nyamba amagulu gano gabemalamu nga ate tomusaba buto nemugambeka mu myaka gyange gye ndimu gye bantambuliramu egyo naye sofa kyendiko ntambula bwe ntyo amagulu tegakuluma amagulu gano oluusi ebiseera bimu ng'enkuba eneetera okutonya manya abazadde abamu tebakimanyi baba bakula bagabuganimu naye nkuza ekintu kinuma wano nno empewo eri osobola n'okumanya nga enkuba eneetera okutonya magulu gasooka okuluma ganuma nga agabalala abakadde bonna its just that nze ntunula butunuzi nga bwe ntunula naye munda ndi mukulu ng'omulala yenna bwe yandibadde ebibaluma bye binuma naye nga Katonda tapadde binuma biri awo ku myaka gyange toyamaaso ndaba ndabira ddala bulungi siina mutawaana bamama baffe batugendako awo nogamba naye mama wange singa namulagirako mama alima kyakozesa kati olaba kati gwobuuza naye baba bakyala tebabuuza naye oyo naye yagaana okaddiwa takula kati nogamba ndagewa nkule ndagewa senga ojja buzina ombuuza nti gole kiki bannaffe gwe kiki kyokola ate nombeeko kye namugamba nti nina kyenkola nze neeyagala nze gwolaba Alan neeyagala rutini ey'okumakya eri etya olunaku lw'ozuukuka nzuukuka ku makya bwe nti nensoka nensaala sawa nga nnya nsaala nsaala subuhi bwe mala ogisaala oluusi otulo tugaana okuddamu oluusi tuddamu kati bwe tuddamu okwo era natega alaamu njagala nzuukuke ngaera bukyali bwe mala okuzuukuka mba ndi awo nga bandeetera amazzi ag'okunywa ne bwe gaba ganyogoga bagaleeta tebagankuba awo nenga ndi nayiwa amazzi naye nga nina okuganywa buli lunaku kuba gyokoma okukula bannaye bakulu bannange gyokoma okukula amazzi gakugwa mangu era kyovula nga abantu abamu bajja n'enkanyanya mangu fena tuzirina naye enkanyanya zijja olw'amazzi kuba toyina
ne baba muto otandika okukyuka lususu amazzi ago nenywako obucupa bubiri obakamu nempisaawo ebbanga nenywa akacupa akalala nywa obucupa nga buna olunaku so nga bulina kuba 6 bwa lwenzooli kaakati bwe mmaliriza mba nakanywako ne bandetera kijuisi kyange nga kirimu buli kafankunaye wekibala bomulundi kivuutu ne bampa ekyo nywa ali akikuba olwekyo mukozi wange nakimuyigiriza bakuba ekivuutu bwe batyo ekikuba ne bagattagatta mu buli kintu kyonna nenywa ekyo kati awo neŋŋenda okutuuka sanga 7 yasenjala tennuma sanga 7 8 ojogengamuko sometimes naye nkola nnyo ntala nzira eno nzira eri abantu abasinga obungi tebakola benafuya kati nze nkola nnyo naye nga awaka nsobola okuwaking out ku TV netunya TV yange kuliko obuntu bwange nembukolerako bwe ntyo obulamu buno obwa music wamuviirako ddala okuproducinga ennyimba empya oba oziproducinga naye embeera kati gye tulimu essaawa zino n'abavubuka engeri gye baddukanyamu music ndi legend takola mpya kyekikufuula legend tubeera nankadde zemwagala zemunyumirwa kati bw'otunulira Africa Band temugenda ne mubalaba tugendayo balina empya Maddox balina empya bw'ofuuka legend okola bukozi bintu byo era bw'ofuuka legend ng'otuula ng'osirika mwagala kimbeewo mwagala tonkutula otandika kubuuzabuuza nyimba nkuberuliwa ate ogenda okubuuza ndi nkuberuliwa nga nabo balumanyi nga balukubuulira ng'okuba olwo naye ate tutudde mu bino ebyokusituka n'abawala abato bashiba bato kabakole kati ekyabwe kati tulaba nti bagenda kuncelebratinga nga 26 July bagenda kuncelebratinga kubanga kyekyo bampa ebimuli byange nga nkyalaba bwe naavaako neŋŋenda nga Kafeero bwe yagenda bagamba bambi yali legend oyo legend waffe yagenda omukyalo oyo kagamba saagala kunjogerako mpa ekimuli nkirabe kankubuuze mami erinnya Mama Halima ligenze likula naye mu music muno omuntu ogamba nti Mama Halima right now tuli mukwogera ku myaka 65 ejja Mama Halima naye ekitiibwa tukikuwadde naye oba tuoba oli awo naawe okoze eki okyewadde tuli mu mbeera gye tutawulirangako nti maama wa mwoyo bamulina omusajja gundi maama wa mwoyo alina omusajja gundi fawamu tetuwulyanko nakuwulya nti bawa Mama Halima yoli oba yoli omwami mwana generation njogera ku byaffe byetuwulira katutuka ekiseera n'ogamba kuba bambi omugenzi Isime yasemba okubanga akikola sakasikali ng'akiteekamu olwali nti Mama Halima temufaayo mumundekere oyo ngenda muwasa yanfaako nnyo nno I know nze yanfaako nnyo kubanga nze oba kubamu abasembayo omulaba nali nkola gundi nali nkola series 2 Nakato musajja atunajja ewange office naŋŋamba mpaamu akatundu konna nkazannye waakiri nze mba omu abafiira muki mu movie kati koolo ng'ajja nga tumukwata twamukkiriza n'akwatayo ebitundu ebiwera kati najja nga ne tumukwata awasemba ne tumugana naye tubadde twetaaga tumaleyo episode eno yonna ko yereka ŋŋende mmale okukola show yange nkomewo teyakomawo kati tebeeza mutuddemu mulinda gye bulira bagamba naye no tafudde oyo ye gwe mulinda afudde wuno wano mulaba so naye nga yali muvubuka muto yali mu 40s yali muto nvize zamukuza kati ffe abakulu abakadde tuba twakirabye dda
ne bwakwesimbako boga nti omuvubuka muto. So back to my question. Obulamu buno obuwangaddemu tetulabye mu mawulire kaŋŋambe ne w'abaana bo tetulabyeko nti mama alima oba amawulire gawandiika nti mama alima nno alina ono. So obulamu buno mami nange ng'omuntu actually nze kuva ku Kimbeewo sewulirangako nti oba taata wange ye gundi oba maama wammwe baleetedde taata omupya. Taata yaliwo oba teyaliwo yabula bubuzi yali eyo Bulaaya atudde. Banaye leka tonsesa Bulaaya eriyo naye nayina omwami wange amuyita Samusemala Kiwanuka obulanga lwekyoke Kiwanuka nga ye mwami wange okuva mu buto naye n'agenda yafiira ku lyato Essese lyagwamu lyajja omuliro n'agenda naye kwegamba yandeka n'obugumu kuba ye yantwalire mu Amerika. Yandeka n'obugumu nga ndi mukazi mugumu nsobola okukola kino nsobola okukola kiri nga siina kunoonya muntu. Naye ate bw'oba okuza abaana ng'okulizaamu n'abalenzi oteeka okuba nga weegendereza. Otherwise oli ajja kuva eri agamba nti agamba weepanka kinayagala ku maama wo kati nze kyange tekisobola kubaawo. Okujjako oli nga nsazeeko kigambo. Siina muntu gwe nali ngambye nti namudeetinga n'embeera awo nga tudeetinga. Ofubye nnyo okulaba nga baana n'abaana bo tebakiraba. Baana benconcentratezeeko era ne bamala ne babeera bulungi. Kati bo baba bulungi nange mbaki bulungi mba bulungi. So bwe bulamu obuzze ate tebunkaluubiridde kubanga nasaba Allah ne mugamba nti omulungi oyo bw'ali batazze okuva ku mulungi wange oli ng'ekyo nkita. Kati ayinza okuba tagenda kujja ayinza okujja ate naye nga mu Amerika eriya anjogezayogezaako. Awo n'essanyu lituddamu ti maama afe bwe tumulabako ng'agenzeeko mu Amerika era tumanya bagendako mu Amerika ne bayamubudaabudako. Amanye ebyaffe ebyekikadde tebiri mu bino kajanja uli ludda wanje ndi mu Uganda uli bulungi nti ojja ddi eno nange bwenkola ojja ddi eno e Uganda tetulina kukutuka okwo. Kati bannange oli ludda wobadde ki okola ki kakati eyo ate tubirina ebyo ffe tugamba oli ludda wanje ndi e Uganda kankuwezeeko ka tiketi ojje nga ninnya ennyonyi nga ngenda. Abaana be wakomako ne taata waffe oli beebo nayongerako wayongerako Rema ne Zaina. Rema Namakula baffe ddala oyongerako olidde kati abo bo be bato baani be bato ba Rachel. Tukyali ne maama Halima Namakula ennaku z'omwezi 27 tugenda beerawa 26 tuliwa tuli Serena Hotel gye natandikira era ndabika gye nyo okumalira. Natandikayo nga bakyagiyita Nairo Hotel. Nze mukyalo omuyimbi yasooka okuyimba ku stage ya ku Nairo awo nga tebakkirizaabo batali ba international. Nali ndowooza nabalabikiramu olwa international ne bampaawo nenzijuza. Kati bwe manga najjuza ogwasooka guno gwensuubira nti abanika nkome wano nteeka okujjuza naye abantu abanjagala bakyaliwo bebo bensuubira okujja. Abaana baabwe bajja kujja ku lwaki kulwa bamaama bamaama bajja kujja ku lwabwe ne bataata naye ng'abaana bajja kujja mu bungi kubanga abaana be basinga okuŋa maama otukulira ddi naawe ku Kivulu naye sigenda kukola Kivulu ngenda kukola celebration. Naye Kimbeewo wakikolera concert yaliwa nayironga gokya wali tonazaalibwa twali twazaalibwa naye nga tetugenda mu bifo tebatutwala ye n'embeera gye twalimu nga bakutwale ati ne maama nga sente azijja bwe zikutwalayo. Walina emyaka emeka mu 2000
2000 chemu chenzukira nali mu P wali muto Pitu nakola sheyo nga bakita ekimbewo 2000 ekimbewo 2000 kyali kitya najjuza kyesaasuubira naye ate era ndooza nze nasooka okutandika okulaga abantu abayimbi nti osobola okugenda n'okola districts si bwalo ku bwalo districts oba basinga obungi bakola obwalo yaloobo nakati bakyabukola Masaka Jinja yes era nabikola ebyo byonna nembalaga nembaka tusobola okukola tuwa bintu binnyo bize bye nasooka okukola kati omuyimbi ne bwakikola ndiseekanga kubanga ndikyo nakikola dda bingi nze omuyimbi omukyala omuyimbi ddala eyasooka okuba ne radio station BTFM awo nawo mbadde ngenda kukubuuzaawo bangamba mbugo waggulawo beat kati beat bw'ogivaako nze nasooka okuba ne radio station ne TV ne recording studio nze mukyala eyasooka okuba promoter okuleeta abayimbi bajja ebweru n'okubaleeta n'okuganizinga wano n'okupromoting wasooka leeta ani maama bangadde ne kale tulistinge ku list jobbe waleeta gundi Tevin Campbell mpabanya Sean Kingston Sean Kingston mundu yasemba okujja no gwa mleta mami Elephant Man Beanie Man Kesan Jojo Miss Trinity Joe Tantamento Devante banji benaleta mami bobo tuolira mu life yo nga akasente wakatunuulira nga ate ng'olina dream nnene wayagala nga akasente akasaba ate ng'olina dream nnene abo labo nobaleta ng'okwata mu nsawo yo twafunanga bapomota naddala ababeero nze baali nongamba basponsor bo babo obatuukirira nengamba as a brand alima namakula nga gwe gwakola buli kimu n'obeetuusiza wano nalina mutabani wange MD ye kamala byonna nze nga erinnya lirisinga okukola n'okusindiikiriza kino tukikole kino kijja kukola naye nga ye the man behind buli kye tukola yoyo nakati era wamugamba nti bagenda kuncelebrate nga aba living legends kati ye n'atandikirawo mulina okukola kino tebakuteeka awatono bakuteeke mu serena yeye the first born wo era wanabajja azze wanajja kuba aweza emyaka 5 nga ndi ku stage okwo ajja kuba aweza emyaka 5 mwana wa buvubuka mwanange wa buvubuka mukuze naye simanyi na kumanya kuba ninga sister we ninga mama we ninga friend we ndi byonna naye bonna abaana bange bonna we bali n'abaana bange bwe bali bonna nze nkola omukwano n'abaana bonna nga bwe mbalina nkola omukwano n'abaana ne mmanya nti tusobola okunyumya ku anything onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet engazi obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 kyekyakozesa radio station ekyakinkozesa bannayuganda twasooka oteesa ne mutabani wange naye nga mutabani wange ye brain behind the gundi the whole thing mwaka kyogo 2002 lwe mwakola beat
mwaji italinya ki beat kyonna kye baba kitanga kye kyonna tetwakikyusa kye yalina mu ndagaano tekikyuka kyali mu ndagaano terikyuka naye ng'okyalinamu emigabo nyesi gy'amaanyi okugamba nti ye yali nannyini naye obaboneka 1% oba kaba kantu so kyekyabakozesa beat FM kumanya nti tukoze gundi recording studio twagala omuyimbi agende straight ku radio yaffe ani aleeta ekirowoozo MD agamba maama ebyokukola ennyimba ate weegayirira abantu wegayira afudde kunzaala baga ti twegayira bwegayirizi va wano gende wali yamala bbanga kinga eri mu ngalo zammwe myaka oba ebiri kubanga sikyali kyangu emyaka gino ebiri egisooka gya bwereere oleeta abantu ne bakola naye gwe tebakukkiriza kujja mu ssente okuba bukubi okuba music bonna bwe bakiyitamu kati sente tuba tetusobola kati paike ne tugwanganako ne tubuulira paike ne kwako bagamba bannange tukoze tutyano tukoze tutya ndi undi yammwe ekola bulungi ffe mugituguze kati ate nga that time totunda naye kyeva twasigala nga tukola ate okkirizibwa kutunda kati simanyi okuyimba kuno wokubira ekimbeewo kuba kati ffe tuyinza okugamba nti zezimukuze twasooka omanya oluyimba ekimbeewo noli oluyimba lwewakola mwatusambagala nsanyuke ne bebekulu luliwo olukadde ku zombi luliwo olwasooka kimbeewo kyekyasooka mu Uganda lwe oluyimba lwo lwasooka bwe luti ekitegeeza gwe mami okuyimba wayingira na hiiti nayingira na hiiti ate saagigenderera tunyumize ku sitole y'ekimbeewo kijja kitya kimbeewo nkayita akayimba kange kamaisongo olw'ensonga saakigenderera nayimba ekimbeewo okufa nga ni muto mama nge yakinjigiriza kitegeeza ki kimbeewo oluyimba na mazina gaako bw'otokola oti oba tomanyi kimbeewo bw'otoyimba kimbeewo oba tomanyi kino kyonna bigendera wamu kati ngambe ekigambo kyo wakijja wakitegeeza ki mazina g'abaana bato baba nasaro bayimba obuntuntu nga bonoga kodina kati mugende gyamwe mwayimba nga kimbeewo era twayimba kimbeewo kyennyini nga bw'okiyimba nakimodernizing nga nenkyongerako ebigambo naye twayimba nga kimbeewo kokakokakokakokakokaka bwe kati ekimbeewo kyange ova nga nina mukwano gwange bamita nasaazi buli omu alina okuzina ekimbeewo okulaba asinga era n'akazina kaali bwe katyo kennyini naye nga tukola saako bwe tuti kati omu nayimiriramu bw'ozina nozina abaana bali ne bagamba gundi yasinza naddawo nakolayo ekisoka ekirala ne muzina n'okka wansi mbalage nti ekimbeewo kino nsobola nokizinira wansi ng'ekisaanyi ekimbeewo nekifuuka ekimbeewo kati bwe nakula nengenda mu Amerika nemba n'abaana bange nengamba nti omanyi abaana bange balina okuyiga ekimbeewo nina vidiyo nga Rachel yeyasooka okuyimba ekimbeewo ku stage Rachel ebintu byonna bijja kulabika ku Serena ekitajja kulabika buli kimu jja kimanya kyavaawa bannange mujje temutusubya ku Serena nga 26 twagala kutandika ku ssaawa ffe 11 kwaba nenge bye nina okubagamba emyaka 5 tewali wano gwosobola kundeetera wa creative arts amaze emyaka 5 taliwo yensenzeka netatange sebatta muyimbi nze ndi creative ndi muyimbi ndi wa film ndi wa TV ndi wa theater ndi promoter ndi mu art namisoko tuddezeyo ka story kaffe okomawo okuva mu America obeera mu America benali mu America we najja naleeta mwana wange MD kuyimbamu kati bwe yajja okuyimba munalekayo kaawa studio ki kasiwukira nga Steve Gini yalimu kati simanyi oba Steve Gini yalimu naye Steve Gini gwe bagamba nti yajja okukolera MD kuba yakuba hip hop kati bamuleta kati bannayiri waki tetukuba ekimbeewo
koza tekimbeewo nkikozesa eki nti ani agamba okuba ekimbe mutabani wange tujja kiyimbira eka kuba okiyimba buli kaseera okiyimba kati ojja kuba weewulira ngenda mu studio waliwo Segawa Robert Segawa waliwo Fauzia waliwo Silvia Namagga yafa nga tutandika kimbeewo nga Gloria ye Steve Jean kakati bejire koze tuyagala feka atayagala agende ako nako nakakuba kati ntandike ekimbeewo kati utimbe bwenyimbe ekimbeewo ubongo bwalimu mu kimbeewo nti nyiza okuyimbirako ebigambo nga bino nabirina mutwe kati ebigambo ebyo people everywhere people anywhere dance ekimbeewo byandi mutwe naye bwe tutuka hayi bambe Idongo Hector hayi bambe ego oyo yali Segawa Uncle Segawa ono yalinga kubukedde TV ne Ramiti n'omubimba Segawa Robert Segawa yakola nko ne Ramiti oluyimba lwagira nnyo mu studio fena tuyimba buli omu yajja n'asuulawo ekigambo nakundye hayi bambe Idongo naye nga oli ali ku gundi Steve ali ku mapeesa so oluyimba lwazaalibwa n'abantu lwabatwalira ennaku mekola oluyimba ennaku 2 lutuuka lutya ku mpewo okututukako ffene gyetwagenda ku mpewo waliwo omwami omwe yajja bamuyitanga Basudde omunnamawulire ku bukedde oba ku Vision yajja n'agamba oluyimba luno eno hiiti nga sibirowooza ebyo ng'otwalira abaana bo waka kuwuliriza lugenda kujjawo Bangayina kasa nawulira ebyo naye nga ndi nze size kujjawo Bangayina kuba nange njagala nnyo Bangayina katate mujjewo nga nze mwagala ne muga no lugenda ka oluyimba luno lulungi eno okuwulira hiiti era yakola n'amawulire ndeje nankwata amawulire nagamba kakati olowooza atya kuki nga nebyendowooza sibiraba kubanga nze nayimbye kayimba kange kati okutusa Steve Jean yangamba tugende ku radio tulabe balukuba twasokera ku Capital bakuba luzungu ne Steve Jean lwakwata akkiriza interviews naye bane Steve Jean ayina ebyama by'abantu oyo ayina Steve Jean has been a pillar nene nnyo mu music industry naye ekintu kibatafaako mwenye Bannayuganda bayikola kino mpozi kati ye legend kati Bannayuganda balina ekintu kino omuntu bw'aba takola kintu bamwerabira whereby mu America tebeerabira muntu akoze kintu zo kusirikamu booti naye bakujjukira nawulidde naye nalutwala nalukuba ku buli radio station eyaliwo mu kiseera oluyimba okuhitinga okuba wane e Kampala wasigalawo e Kampala wagenze dda nga wagenze dda ngenda okutuuka mu America nga nalukuba okukamala mu America awo nebintabula ningamba kati ngenda kukola kizi sibadde muyimbi bannange njagala kwetunda bannange sibadde muyimbi oluyimba luntabudde oluyimba lunfukidde ekitalo kati okutuusa omuvubuka omu bamuyita Dembe Herbert yali akola Simba yakolako ne ku Dembe nankubira nangamba tuwa olulala nemuganja kuddamu nasigala nga gundi siri muyimbi twekimbawo olulala bagira bawuliriza kakayimba tubeerera okwo tuwa olulala naye nga gyenkola nsobola okukolerawo okuwandiikirawo nengamba nyimbye gundi enyimba zonna ze nayimba mu tokansikeyo naye nga tonkutula akutula kibugga olunalo nendute mwatu sirina sente olunalo nendiwongeramu nentandika okufuuka gundi expert mu nursery rhymes ne mami akayimba ako enyimba ezo lyrics okyazijjukira Dembe ate nazimba ntya kati ku gundi anti tukola rehearsals tukola naye ndimanyi bulungi nnyo nsobola okuyimbira nga ndi akapera nenkuyimbira ekimbeewo kyonna nenkikuba wali tusokere ku Dembe jajja wange yali amwagala nnyo tetwazze kuyimba twazze kwogera ku byafaayo naawe
Dembe nakugamba nti kwagala nnyo nga weekolaakola. Ndayi mama tugenda kunyumirwa. Dembe nakugamba nti kwagala abantu bannange baagala obuyimba obwo. Obuyimba bunyimirizaawo mu nsi zonna. Nze sina nsi gye situusemu. Kati bwe ndaba n'abaana nga bagendagenda ebweru nga nti eyo natuukayo dda. Gye balagalagala Europe yonna nagituwalinga yonna. Naye nga nyimba zino zokka. Ate wano awasemba wanene nkubawo Sambagala. Matusambagala nsanyuke. Nenyenyezanga mukadde. Akabiina kanyenyeze nkakase. Bebe Cool ebiseera biyimba muto naye ajja kujja kuyimba gyali banenge Bebe Cool. Leero katuba kubbe Sambagala nga tuli aba. Makamubuze. Bebe Cool yali mwana muto kugwo. Ebiseera ebyo kuba kati nchiwa Bebe Cool. Waitwa musingako kumanyi. Mukaseera nali singa abantu bangi nze nagenda okuyimba ekimbeewo nga abantu bangi bensinga abalenzi basinga kubanga tebayina kubanga ne video gye tulina ku YouTube buli omu ali yekka kati nokulya ku approachinga nze go approaching Bebe Cool nze na approaching Bebe Cool chicho Bebe Cool buli muntu kwe yakola n'omuntu kolabo ngebera hit ng'eddoboozi eri unique ngebera hit kati we yajja nga nkyagaba bane yinkole ntya ndi mu office yange ne mutabani wange n'amulaba nga ayingira naga hit yo yagiresi nga tetumanyi na luyimba kye tugenda kuyimba ne tuyingira mu studio yange No End Entertainment ne tuyingira mu studio nga muli mu kiwuwa Netankoka nti kati bana tuyimbe ki ko kiwuwa ndi bana ebigambo biwedde abantu bayimbye ebigambo ne bigwayo pozi bakichi batuyimbe Sambagala kati ye n'agamba natandika mwatu Sambagala nsanyuke nze ne muddamu nenyenyezanga mukadde ko akabiina kanyenyeze nkakase bwe twatandika kwa fena tuli creative so wayogera ekigambo mba manyi kishimba muddamu we kyajjiraawo kati ne mugandi kati gwe yimba gundiyo kati yasooka n'ayimba ng'ali straight temulimu kantu konna ng'ayimba alina melody eri jjo bannange kakati bwe yadda yaŋŋamba saayimbye bulungi agenda n'akubamu akantu ke najja mwatuzamba ngamba yiro tubadde ku kaloboozi katata kati ayimba naye ekiroboozi kyekyaleeta yamanya nti kali akaloboozi kenayimbina bade kuba ayina eddoboozi munda omwo kati nga bw'olya luyimba lule yayimba love you every day owulira eddoboozi he's a good singer kati netutandikirawo naye teyalufunamu nnyo teyalufuna naddufuna muze ndufunyemu kuba natambuza oluyimba olwo nga nduyimba ogwo mu Bulaaya era ng'olumala ennyimba zange Mwatuzambagala nsanyuke mami olina ennyimba si nnyingi nnyo naye classics ennyimba si nnyingi nnyo naye classics zange zimalako sho kyekyokka kye nsobola okugamba zimalako sho naye si nnyingi zino ze bakola tulina ennyimba 10 si 11 naye zenna zimala sho bulungi kuba na performance ebweru yonna nga nkola naye nga tewaliwa kuba nyimba buli luyimba ng'omuntu asobola odduyimba buli luyimba alumanyi olutayitamu ng'olwo nobonogamba teruhiitinze era omuntu alumanyi kati nga omusajja wa taxi anankuba ekijje omusajja wa taxi bwe nduyimba mu audience amamini bwe njimba ku stage abantu baddamu omusajja wa taxi anjagala omusajja wa taxi anjagala nnyo omusajja wa taxi anjagala mumbuulire kabange nakola ntya kati buli wenjogala nti omusajja wa taxi era abantu bavayo mu audience anjagala ennyimba ezitahiitinga bazimanyi ate nze nzaagala album yonna namba tetwakolanga alubamu omusajja wa taxi twakolanga alubamu nakola alubamu ey'ekimbeewo yaliko oluyimba kino eya amba
ni amba jali nenkola gundi eya Sambagala nenkola neya nakola no album neba akuwa ku sente nina album nze nafunanga sente nali nva Bulaaya nga obimanyi nga sifaayo nsaba busabi ninga bampa naye nga bankolamu bankolamu sente bambuliranga nimbwe kati mukuzi sente mmeka nti awa notukoze milioni 9 nze wampayo 2 kati ngokuza oti 9 byagula okubiri oluddako nja kwongeza waggulu naye ngera musajja atuyefira Nick naye nga yansasulanga yali omusajja ngo yali obaba bayita batya kati bannanga oyo ba promoter abagulanga aba batundanga bakaseewokera baani abali babitex abali nenga seewokera nagendayo kaseewokera nga nanti kakati nze njagala kugula ko luyimba lumu ekimbeewo kati oli nayiga nasala amagezi naganda omanyi gundi alina samusajja agenda Steve Jean nona alina gundi zikuba zombi katukwate ezinyimba zino tugate bagateke ebiyimbayimba byabwe tutunde alubamu so album eyo twaliko babiri nze ne Steve Jean kyokka enyimba zonna yaziproduce nze lwaki video ne Bebe Cool gye tulaba ku YouTube mwakola video oba yo video bagatangatte tetwakola video twalina Pam Awards natabaawo ngate abantu basaba tugiteekeyo mu Pam Awards ko oluyimba lwali lukuba nnyo kati omwami munangamba nti bamwita batte kyoba okola teekawo omwana omuto nga nange sira gwenteekawo nenteekawo wakaana akato naye kala kakato kajjanga wiikali nno kati njagala kaleeta ku show mbagambe naye wuno Bebe Cool eyazanya Musambagala kati omwana oyo waliwo omwana gwe twali tulina ku lebo yaffe bamuta Trishila kati Trishila naga ninayo kaana nina obwana ye Trishila yalitanga bwana ne buzina era bwana bwe bwazinanga mugundi yaberanga eyo Makerere naye nga muyimbi naye kati ennaku zino simanyi yali bulungi kakati munange natuleetera omwana nayimbi netumuteekako ebiviiri nayimba Sambagala nyina akamuzuula nnaku zino era nali kumpewo nankubira nangamba bana wendi nimugati kundi nebuuza gye wadda katate ye yangambako nongamba nti naye lwaki oganafa ate usigamba nti wafa gwe siraba nkongo ofudde naye nagamba nga simanyi gye yabulira kankubuuze mami Rema namakula kubanga ku stories tuwulira nze njagamba zempulira kubanga nange empulidde biwulire ekyokuba nti gwamuzaala kituufu gwamuzaala naye gwe Rema talenti ye ogizuula kuba kati wali naye kuva ndowooza nga kato era Rema omuwadde Bebe Cool okutandika okukola ne Bebe Cool Rema okumuwa Bebe Cool gwosooka mujjawa sikumujjawa mwana wange ebyemabega biri nga kubanga sinze namujja mu lubuto naye ne mba sikujje mu lubuto nze kasitanzikiriza nkuzadde bankuzadde namuzaala muto naye nga atambula nawulidde ng'era alina ekitone era bw'owuliriza Sambagala mwali nga mbaakinga Rema Musambagala mwali nga mbaakinga nyimba nyingi bw'osirikira bw'oti ogenda muwulira ng'ayimba bwe mbaga ndi gundi yalimu ne muluna buli omu aga nti bannange omwana yayimba muwere which is true yali muto naye nga nze already mmanyi muyimbi naye muka nti genda osome gwali onobeerawo oyimbe buyimbi naye nga jja bakinganga ne Bebe Cool gakato yava dda nga amanyi okuyimba ng'eddoboozi lye lisobola okuyimba ery'ekikulu kati godira omukwasa Bebe sikumukwasa search naye Bebe yangambako nangamba bwanagira bana bafudde ku ssomero kakati wagamba amala okusoma bwana bafudde ku ssomero njagalako anyambeko naye nga Bebe yayitayo kodda ku ssomero n'amugjayo najjoba namubaki ng'oba naakola kisa kitegeera ekyo sakitegeera nakimanya luvannyuma
Owulidde kati Kubala yali muvubuka. Enamulanga Ng'alina potential. N'amutu n'ajja era n'omwana yennyini yali mukulu kati amaze okuweza 18 19 kyoyagala ky'oba okola. Sawa n'atandika. Kyageza gulemu okuba hite kyakwewuunyisa nnyo. Wali omanyi potential ye? Olw'era ne mutendeka dda. Bwoti bw'otambula, bwoti bw'osmilinga, bwoti bw'okwata microphone, bwoti bw'okola bwoti nga namutendeka dda. Kiki celebrating mu music? Ng'ogyeko gamba ebyuma byo birina naye biki by'otunuulirako nga ggwe ng'oli ewaka n'ogamba music ono. Ogamba nti biki byenkoze mu music? By'ofunyeemu. Music enfunyeemu popularity, okumanyika. Timanyikiddwa mu ngeri ennungi, si mumbi. Manyikiddwa mu ngeri ennungi nti ne bwe bantuse mu banka nga line ennene era bampita. Si kumpitanga maama. Popularity. Ne bwe tuba tetulina ssente ako kakumala oluusi n'okati wange. Kasita banzijja bannonda mu bantu bonna ne bampita. Nze waliwo omwami omu pastor naye tetwamwita pastor. Musumba. Apostle. Yeah. Apostle. Kwanda mwita pastor. Yabadde ayina omukolo. Omukolo gwe badde My Great Prize. Ningenda omanyi abeera n'abantu bangi. Apostle Grace. Yeah. Wafanero. Grace, yeah. Abeera n'abantu bangi bali babadde bangi. Bannange tetusobola na bafuna ng'oba oyimidde ku stage tobafuna. Naye yabadde ali ku stage n'agamba nti njagala tu recognizing Mama Halima. Ninze bugenzi lwa muwala wange kwa mulange yabadde alina okuyimba. Ninga ntudde mu bantu, of course nabadde ntudde mu bantu. I was overwhelmed. Ningamba mu bantu bonna. Annonzeeyo awe namanyira nti siri muyimbi buyimbi naye ndi mwana wa Katonda. Ti abantu banjagadde nga maama ate abala ne banjagala ng'omuyimbi, abala ne banjagala nga ssenga. Ganze byonna nabikwata. Naye nga recently naakalaba akantu ku Instagram nga kaliko Halima kikitegeeza. Halima yaleeta peace mu nsi. Erinnya lireeta peace, lireeta essanyu mu bantu. Nentunulira erinnya ne ngamba nenditeeka ne ku mitimbagono gyange ninga nti that's what I am. Kyendi nze njagala nnyo okulaba abantu abasanyufu. Mentally nze abantu nkuzizza abaana nibyo byonna byafa mu kuyimba. Sanditegeerekese singa saayimba naye nategeerekeka okuva mu kuyimba. Kati byoba ng'ombuuza nti kiki ofunyeemu, nfunyeemu ebyo byenkoledde abantu. Kuba abayimbi abanene abasinga bonna bayise mu nze bwe bati. Bayise mu nze. Ayinza obutayita mu nze nti muwadde ssente genda okola oluyimba. Naye nnyinza okutuula naye ne mmubuulirira. Ne mugamba nti yeno togendayo, wano tojja kukola bwoti. Kwegamba kino tekijja kuyamba. Tekijja kuyamba. Teweeyisa bwoti. Abantu bagamba ti kino kyoli kikyuse tekigenda kuyamba. Kati byenfunyeemu n'okuyitibwa maama. N'okuyitibwa maama. Sibampise maama olw'okubanga nze mbazaala. Bampise maama olw'okuba kyendabika. Tayito y'amaanyi eyo. Maama Halima. Nze nkubulira oli bwava eri nampita Halima neekanga kuba sikimanyidde. Manyidde maama Halima. Okujjako ababooda. Ababooda bo. Halima. Bagamba batya? Halima ogamba ki? Abo nabaleka. Ningamba bayaye bange. Ngaba bayaye bange kambalike bwetyo. Naye omuntu omulala bw'agira nesitala. Bw'abanga muto nnyo mugamba nti no. Maama Halima. Bw'oba tompita maama Halima mpita mukyala Halima.
kubanga nkyaninze so bye byenfunyemu. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wekomye otya obutafuna stain ku linnya lyo obutafuna bbala? Amabala gabaayo buyinza okuba obutundu nga butonotono waliwo obulina naye bw'okola ebinene nnyo bibikka ki bibikka obubalabala buno obutonotono. Ate nange kennyini nga Halima nyiiga ndi muntu nyiiga naye abantu tebatera kirabalaba nyiiga. Nze nzaalibwa wano Makati Kalwerwe Mulago ndi Makati yawo bwenti wenzaalibwa wenkulidde wenzaalidde abaana bange babiri abasooka kwegamba life ngiyiseemu yonna ekyava ennyo mu Kisenyi. Mami life yekyava ogiyiseemu? Ngiyiseemu n'ey'ekigagga ngiyiseemu. Omanyi tekitegeeza omukyalo okuba omwavu? Kyenva nsobola okuba nga nfiitinga buli wantu kuba mmanyi omukyalo. Era oba olengera omukyalo w'Ekalere omanyi kyayitamu? Mmanyi kyayitamu ate siswala nze era mbaga nti awo Nkalwero awo mu Kisenyi awo wenva mama wange awo weyanzaalira awo wennakulira okugenda e Bulaaya. Nagenda e Bulaaya nga ndi 18 naye awo mama wange awo naye nali nzadde abaana babiri already. Okusoma ko wafuna chance esoma nga ndi eri ng'oli eri nga ndi eri nasoma naye wano yokusoma nali ndi natuuka mu hayi naye kyali kizibu kuba sina wenna kyenamala namaliriza nzadde. Naye byentunuulira kati olwaliro ne ngamba Allah yantegekera ojja kuzaala abaana bo ng'okyali muto naye bajja kuba ba mugaso nnyo gy'oli kuba buli kyendibe bakimpa. Sina kyenkaaba ku bulamu kuba baŋŋamba nti maama okuze biveeko otandika kusigalamu bya kuyimba byo bya kutegekawo ko oyagala kavulu kukola kino nga ffe bwe tukuyamba naye kati lekeraawo byogamba ngenda kukola kuba nabakolerera abaana bange mu Amerika. Nakuba ekyeyo kyeyo bali fyogera bino nze nakuba ekyeyo kyennyini okuza abaana bange kuba tata bwe yafa bato kati nakuba ekyeyo okubeezaawo abaana bange. Kati it's about time nti bebambeezaawo ate nga ndi musanyufu kuba bonna bali okay. Bonna bali okay. Tisiyawula abaana bange bali 6. Kati oli bwajja naŋŋambuuza nti ate Raymond Ogowa muzaalira ddala saagala kibuuzo ekyo kubanga nze omuntu okuzaala omwana temulaba bazaala abaana ne basula mu latrine oyo aba maama kuzaala okuza omwana gw'oba ozadde okwagala omwana n'omwagala ku mutima. Siina kyanjawulo wakati wa Rachel ne Rema. Rachel si mufumbo kyova bamulaba naye ennyo naye ne Rema naye nabeeranga naye kagamba okuzaala omwana n'omusindika si kuzaala okubeera naye n'omusanyusa n'akusanyusa. Ffe bolaba tuyinza okuba nga tuli basatu
n'abaana bange babiri ninga tuseka nnyo tunyumya ebiboozi Rema Rachel ne mama ne mama waabwe ye Rema Rachel ne mama tunyumya ebiboozi tugeya ffe boolaba wanji tuli bageyi gwe Rema ne Rachel tugeya nga mwageeza nga twageeza tugeya okay kirungi ekyo tuli bageyi tunyumirwa okugeya okay nina ebikomaawo kuba bana bange abo wali obuliddeko mama zambi kikino kyonna kibi tukoma bukomyawo nga kiwedde tulina kintu ekyobutanyiiga ne mami abavubuka ba complaininga bwe bakusabye Rachel wamugaanira Rachel alina omuntu we abeera Sweden alina omuntu we omuntu abeerako n'omuntu we naye si buli kaseera nti ojja muteekaawo otumenye nnyo emitima alina omuntu we nga mulabye bangi be yamenya emitima naye abeera naye wabafuna baŋŋamba aba anti kati nkuze nabo abaini bakuze nange banga naye oyulwa kitu nimbaga ndi kakati gwayina amukola atya talina kyamukola naye kati munnaddiini nnyo era ojuzi waliwo yabadde agamba nti gwe wamuadvise okugira okudda mu gospel kuba nalaba nga munnaddiini nnyo ng'eka muntu musabi talina kyalaba Rachel talaba muntu talaba bikyamu by'abantu abanonyamu ebirungi newoba kusaawa eno nga mugandi badde wali nga gundi Alani ng'alinga atanjagala ntu nagamba no osanga kati abadde atunula bw'atyo nga akooye anoonya akantu konna kaateekawo kati mu baana simulina yoyo gwennina oyo amanyi ekyo kwegera nemanya nti munnaddiini abalala bw'omugamba afiweringa bufiwerinzi lwaki yakutunuulidde bwati oyo muveeko basobola naye ye awa ensonga ye ne bwaba muntu bw'atyo oli ne bwaba bakoze ekibi amunoonyako ekirungi gwe wamulaga ebirungi ebiri mu Uganda n'omugamba Rachel tupaakinge wano yereeta yekka ng'akoye diaspora nasooka muleeta bwe nti ne mutuuzaawo nensirika naye nga mulese ku kyala yagenda okulaba nga ebintu binyumira wano ne muzzaayo asome afune degree n'amala ogifuna ne yeekomyawo taddangayo addayo n'akyala n'akubawo naye ali wano kati amanaginga maama we amanaginga emirimu gy'enkola gya bannakyewa wame byabakyala nga bwe nagambye nti bagenda kuncelebrating emyaka 25 nga ndi mu mirimu egyo gy'okulabirira abakyala mu nsi yonna wano nkulabirira ate n'ekirala nze omu ku bakyala 10 gwe baalonda akola emirimu gino mu nsi yonna nenfuna awoodi mu nsi yonna bakazi 10 abakola kyenkola nze omu ku bakyala abo mu nsi yonna si Uganda ekyo bakituwa mwaka ki when did I get the 100 women that makes a difference? What year? 2009. Hey. Wow. Naye Uganda sitadde maaso nti bannange mundabe kyenkola sikitaddeyo olwaliro tubadde twogera ne kosi muyisaani saka mwita pastor Apostle Grace twede twogerako olwaliro sumba wange oyo mwagala nnyo tukukyaliddeko olwaleero ewuwe naye twede twogera ne mubuulira byenkoze ku bakyala abalwadde ba fistula abaana mu masomero nayagambye lwaki weekwese n'ebintu ebirungi ebyo lwaki tebabimanyi kuba sibiteekayo ngenda nenkola bukozi ngenda nenkola naye tewali kyokola wano gavumenti netemanya yeefuula atebirabye gavumenti eteekwa okubanga ebiraba nze nina abakazi wano teboogereka mu Uganda buli district nayo abakyala bange ng'obasitudde kuba kyekintu kyenjagala okukola mami okwata mu nsawo yo oba ofuna mikwano gyo
ebisi olusi nkwata mu nsawo yange naye ate olusi nfuna oba bafanda oba nabafunanga edda ne banyamayambako naye tebakyabikola kati okuva ku covid mbyekolera. Inspiration ojijja ku kyokuyamba bamaama? Bwe nakula ne maama wange nga mulaba ayamba buli muntu sola namutuukako bye yakola nange nenga njagala kubeera ng'omukyalo oyo kati sijja bikola nti mbikole ku ba family tebikyalibwa ebityo nnyo mu family. Oyamba ba single mothers bokka oba kisolonga oli mukyala? Oli mukyala, oli mwana muwala n'omwana omuto omulenzi naye nga single mothers mbafaako nnyo kubanga nange we nnali kyoyitamu ng'oli single mother n'otunula n'ogamba wano akaseera kano taata ye yandibadde abulira omwana ono awezezza emyaka 18 yandibadde yamubulira ebyekisajja kati ate nze mbyogera nze nakulambulira abaana bange abalenzi kino kyokola kino kyokikola kino kyokola omukazi tomuyisa bwoti omwana omuwala gwosanze yenna tomuyisa bubi kubanga nawe basisita bo bajja bayisa bubi tojja kunyemerwa. Mama ku research gy'okoze ki ekisinza okuleeta omujjuzo omungi ogw'aba single mothers kubanga obalimu at least ofunye ku stories zaabwe ate nga gwe gyegimu ku mirimu gy'okola? Basajja tukoze eki? Temuyina buvunaanyizibwa bumala oyagala nnyo okuyita taata naye ng'obukyataata tokiraze taata oteeka okuba taata si kwagala mwana oyo olw'okuba ali awo oyina okumakinga sure omwana omulabiridde mu buli ngeri yonna gw'omwereetedde tewali agamba omwana oyo takusabanga kumuleeta ate omukazi tasobola kuzaala mwana watali musajja kati bw'omala omufunyisa olubuto omaze omufunyisa olubuto ate n'otandika kugenda w'abalala ate n'otandika okukola kati ebyo bireetera abakazi okuba abangi nga bali single n'ate nga bali single parents si single bokka naye obuvunaanyizibwa bw'abasajja muyina butono kati nze ekyo kyesifunye mu baana bange ab'obulenzi kuba abaana bange ab'obulenzi nababuulirira kiki ky'olina okubeera omusajja abaaki kubanga omwana asooka nga tannazaala kufuuka musajja ki ekikufuula omusajja ekyo nabakitegeera kakati ki ekikufuula taata ng'amaze okuzaala beera n'obuvunaanyizibwa omwana w'abandi muwase tomubeezaawo muwase kati abaana bange bonna ne bakimanya nti balina okuwasa tozanyira mwana w'abandi bwoto n'ozanya naawe sisitawo kuba nze nabazaala ndi muto so basically bwe nabyogerereyo nga ndi muwala muto nembaka kati gwekuba musenga omusajja ajja nanzanyirako kinaakunyumira kinedda kati okikola awulidde sikati mwe muleese n'oyagala ono n'oyagala oli n'odda ku ono n'odda ku ono kati ekyo kye nagamba abaana bange tolonda mukazi gw'otayagala londa omukazi gw'ojja okwagalira ddala tosampulinga ebyo biveeko funa omukazi gw'ojja okwagala nti ne bwagenda akula oyongera kola ki kumwagala ajja kuba n'ebikyamu naye oluusi ebimu bitunula wabbali abakyala abamu bagejja lw'abaana omutaddemu obwana buna bulamba agenda agejja kati oyo naye ageze kanjira ndaba ku Jeni ayina akawato nako kajja kuvaawo ekitooke kifa nsalira gw'olina waka gw'olina okulabirira mu ngeri eyo ekyo nakyo nakibulirira abaana bange ab'obulenzi ne mbagamba oyo gw'olina waka tomuggyako oba abadde omusanze ayambala mmini ye muleke ayambala emmini ye mulekerere emmini ye paka ye lwanaagikoowa kwabweddawo kati bummini oba oyambala bwaki wamusanga ayambadde kisimini empale lwaki oyambala empale lyambalako ku biteteeyi wamusanga ayambadde ki kyokyusa mukazi wo ku sipiidi muleke akikoowe amanyi nti kakati nno ndi maama kino siina kikola muleke abeere n'eddemberi ojja mukuuma era ojja kuba n'obulamu obulungi tewali bino byagamba nti ovaawa tamanyi gy'ava temuddamu ebyo ovaawo temwebuuza ebyo buli omu amanyi gy'ava mukuumagane bukuumaganyaawo mulabe nti wemuli ate bwe muzaala abaana
kati mulina kukola birala. Temusobola kuyomba ng'abaana babalaba. Temukola bino obusungu ne buba bukutta. Tokuba mwana wa munno kuba naawe maama wo bajja mukkubira oba muganda wo bajja mukkubira mwannyoko. Byonna nabyasomesa. Nze baana bange byonna mbirabye byonna nga babikoze. Sigamba nti balungi bayitirivu tebalina bikyamu. No, balina ebikyamu mbiraba n'obiraba nange. Naye at least bamanyi okugamba mama wange teyankuza bw'ati. Ate nga nabakuza ndisinga okuba tataabwe yafa muto. Bato yali muto ye yennyini. Naye nabakuza nga mmanyi nze nina okubeebuulira buli kimu. Nina okubeebuulira obutazaalazaala nnyo. Tolina kuzaalazaala nnyo. Zaala abaana bakumala olemu okuba ng'abaana ate otandika okugamba baganda bo bakuweererera abaana g'ozadde baaki. Oba ozaala babiri ng'olaba obusobozi bwe bukomakomaawo. Naye kati ozaala abaana bana tobasobola baweerera otandika kusabiriza bantu bakuweererera abaana. Kusumbuwa abantu. Yeah. Nti omusajja tabalirwa nzaalo. Mami bo bawala bo bakoze ensobi ki ezibasudde mu bwasingo mother ne bawala bo batubuulire. Nabo bakoze ensobi ki kubeera nabo ne bakubuulira ebyabwe. Mbeera nabo abamu yayanguwa ya papa okukkiriza. Abamu agamba nti kanzimala okuza abaana bange bana ababiri bennina ndyoke ndaba omusajja omutuufu anantwala ne package yange. Abalala babakuba, abalala babajja mu life yaabwe. Abadde muyimbi nti ate sagala nzo ebyo byoyimba sibyagala wansanga nnyimba ndeka mu kuyimba. N'abawala b'abayimbi. Nziko kababwe entunulya oluusi kati n'entunulya Rema neŋŋamba nti yagenda watuufu. Omwami amuleka genda oyimbe. Kati ye yamanyi obuyimbi bwabukomyawa. Bw'akomawo eka afuuka mukyala. Omwami oyo yakyogerera ddala nti Rema biri by'okuyimba bikoma ali ku geeti. Kwayingira awaka mukyala. Afumba, akwata alera abaana be. Bikoma wali ku geeti. Nowulidde. Kati naye yamuwana mugandi sijja kujja ku kino kya buyimbi. Kuba abaana abayimbi babaagala nnyo. Abasajja babaagala nnyo. Buli ayagala mukwana. Naye tebamanyi nti kyokola ku stage. Kyokola ku stage si kyokola ebweru. Nyiza okumwenya ndi ku stage naye tekitegeeza nti mwenyeza musajja. Nenkuzinya mwakazina akanyuma. Mwakazina ako bwe bazina. Nentula bwento omusajja n'agamba olaba kizinye kityo. Naye ate. Naye nga si bwe kiri. Bonna bwe mubalaba ku stage si bwe bali. Kati ogamba nti Sindi bwaddayo katafumba. Afumba. Kati nno tumfunye Shiba. Oyo azadde kati mami nno ddala. Maama ddala. Takoze ensobi. Amanyi waliwo ogamba kankoleyo ku kintu. Takozeyo ku kintu ayagala omwana we. Ate tannaba era ajja kuzaala kuba ayagala abaana. Kuva dda alina omutima ogw'abaana. Kati yeezaalira babe. Tajja kudda ku balala. Tajja kudda ku balala. Nze kye namwagaddeko nti yagambye ntoke nyimbye. Naye kankikole kino nga nkyali. Kiggwe kiveewo. Kye nayagadde kubanga yandibadde agamba bannange nkyayimba. Kyewayagadde ku Shiba. Kyewayagadde ku Shiba. Yandibadde agamba nti kyayimba. Naye byonna abikoledde mu kuyimba. Alaze abantu nti okufuna olubuto tekukuggyako kuyimba ako. Okuzaala tekukuggyako kuyimba ako. Mami, nga tumaliza show yaffe eno, nsaba ompeereyo abazadde akalowoozo. Abazadde abali eyo. Oli bw'alaba omwana we ng'adeetinga omuyimbi oba industry yaffe eno naddala kati nga gwe omuzadde agirimu. Bayaaye toleeta bayaaye. Batabani bwe baba batwala. Bayaaye. Twogereko ne bazadde banno.
bo balowooza mbu eno gye tuli muli bayaaye TV presenter muyaaye comedian muyaaye omuyimbi muyaaye omuzanyi wa firimu muyaaye toleeta omuzanyi wa firimu newe ba relationship omwana takuwa time yezimba wabula ate bwafuna doctor nga second year aga kangumikirizeeko bw'aba lawyer kangumikirize naye omuyimbi n'agamba bebirindako hiti ejja essaawa yonna mpa mwaka emisinde egibeeraawo ffe tubirabye kubanga abazadde si mikwano gy'abaana baabwe bw'oba abaana mikwano gyo omanyi kyasobola okukola nkyatasobola okukola omanyi choice ye waakoledde choice eyo amaze kulowooza wagambidde nti kakati kanjagale ka miliyoni ono amaze kulowooza owulidde omanyi abaana abawala abamu bagenda ne baagala abayimbi ne baagala olw'okubanga erinnya kati omwana oyo teyabuulirirwa bulungi ye wabuulirwa bulungi omuyini najja n'ayogera n'atokota kwe bayita okutokota oba olaba ndona nantokota butokozi naye tetulina gye tulaga oba okiraba kakati baliyo Bakyagulanyi bafumbo Bebekulu bafumbo ye baliya bafumbo bangi naawo nkomye bukomye awo kuba bano be bali mu limelight ennyo naye basalawo bw'owulira ka story ka Babi bw'okawulira n'ogamba yamala kumutunuulira nnyo siga nti olwamulaba bwati n'ayagala omuyimbi yamala mutunuulira n'amanya naga nti ono musajja gwe njagala okufumbirwa n'alyoka amufumbirwa nowulidde so kunoonya bw'otunulira Bebe obugumikiza bubadde okuba Bebe yamusanga awo nga bakyali mulalulalu kati obugumikiza bubadde bwani Zuwena naga nti nze mmanyi obusanga eka Zuwena baali bamuvuma kiraba bayagala ekisajja bayagala naye yaguma kati ate olwaleero oyagala kubeera Zuwena mu bigere bya Zuwena kuba kati kyeyalinda kyekyo kyajja Sala Nakaayi nkyala papa olaba akikwatiridde ekintu owulidde tulina bamisaaki alina omukyala we tatange Geoffrey Lutaya gye bali bangi kugumikiza naye ateeka eno bwe banayo olese mugundi muyaye biki kyo omuzadde yenna olina kwogera na mwana wo nemugamba nti gwolaba yooyo nti yooyo kakati nomugamba akuwase alimu kutwala butwazi ntwala nfumbe yagambye eri gwe ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki okkiira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere okitegeera kuba bw'amala okukula oba tokyamugamba nti kino tojja nnyo kikola nakino tojja kikola tugezaako naye yogera naye mugambe nti kati mugamba akuwase tulabe bwamugamba nti bwe yaŋambye namugambye yagambye nvaako saagala byako ng'omanya nti bw'anaagaana okuwasa ng'omanya takwagala okujjako nga kwadde ensonga ennungi naye nga abayimbi si babi bwe batyo nga bwe babalowooza kyeŋŋambye kyebalaba ku stage si kyebayimba si kyebali eka osanga eka nga Zuwena atudde nga bundi yaleze omwana Bebe naye Bebe mu kkuba omulaba nga ayinza okukola ekyo
tusula mulaba bwe batuuka eka buli omu aba mulala bebe bwatuuka eka taba bebe Moses Kyagulanyi tetuukaka nabeera Bobi Wine ukyogera otya nga yebbaawo nga Bobi Wine oli otya oba omuyita mugundi era bamuyita Robert eka aba akyuse afuuse muntu mulala. Sho tugenda gitambuza ku gundi mu nsi ez'enjawulo tuyinza okubeera awo Ab'Netherlands nga bakwagala oba tokyalina maanyi gewuuba ku nnyonyi. Neewuuba naye aba US bebokka bakyaŋŋambye omala eyo ojja waffe naye bondo olwokuba nabeerayo nnyo n'olwekyo baba bagamba tukeka naffe akale ke US ke kaliwa Boston akaloko California wali California kati abe California bakwagala mwana ngo yagale California awo ekirooto kye yagamba wayitukake California tali bya biwedde ebyo biwedde otuukayo n'omanyira kale ebisemba mami ku show yaffe tugende maaso tickets zigenda gulibwa sente mmeka show eyo njagala buli muntu akimanye kyonna nti celebration tugenda balwa kutaano lugenda okulwa mukaaga ennyambala njagala African gundi wear yeka African wear bajja kugoba ku mulyango nga tutaddeko African wear nga nasasudde oba osasudde nzikuddiza wangi kuba kati eno ye dress code wa respect omuntu kyakusabye dress code buli omu ajja kujja oba nga oyambadde essaati yo bwoti njagalako African wear somewhere oba kooti njagala nga ekitogi kale kya African teekako ekitengi njagala omukolo gwonna gwa African wear temuli mugamba nalemeddwa bane temulemererwa era bajja kuganda yeeka okyuse temulemererwa ekyo kintu ndi strict nakyo ate njagala nti okutandika ssaawa emu nga tutandise okuyimba ndi maama w'abayimbi olukalala nga lunene katujja kujja ng'oli mu bino ebyabano abo batandika ssaawa 3-4 ojja kusanga ebirungi byonna tubiraze byonna nyawulidde nina abagenyi abamu bava nina abagenyi abava Kenya abava Tanzania abava Nigeria abava mbayina bangambye bajja kujja ku lunaku olwo bajja kujja ba celebrating mama wa MD kuba mikwano gye gya MD mitwalo 10 emikuyingira mitwalo 15 VIP miliyoni 3 ye table naradde nokuntono kubanze mwandibadde mumpana nyingi nnyo naye nagambye mujja kutandika okwekasa ate tuli bwe tuti economy kati ezo zenaleseewo naye nga obongo oyagala VVIP osobola ojjugula emitwalo 375 obeera mu VVIP naye nga bannange ssaawa emu tutandike lugenda kuba lwakumeka lwakutaano lwamukaaga lugenda kuba lwamukaaga ng'enkera Sande mujja kuba yes mugenda kulaba testimonies abantu bwe banjogerako byenkoze abaabirabye bajja kulaba olugoye lwe nayambala nga kimbeewo nakakitandika gye luli byonna mbirina kati nno mujja mu museum deco ikendi yagenda okukola kintu ekyange kyange Steve Gini yakutte mu byuma mudinga ebintu ne tiimu yonna ebintu mwayagadde malidadi omuntu ajenga sente zaziraba bweziraze bajja ziraba nga nakati ya sente zange zagendedde ddala bulungi kati wano red carpet batugenda tambula tutya simanyi obunatambula oba ntambuleko naani okwo ku carpet okwo gendo maloge yazika bo batoyina leeta omuntu omwe yazike mutambule ku red carpet ne yazika tukube ekitengi mukube bitengi mukube bitengi oba ojjanga mu Nigeria oba ojjanga mu ki oba ojjanga mu Ethiopia gwe oyambala kifirika mami kankubuzeeko kana akabuuzo ke kasemba kokka ombuulire badde ngenda keerabira kiwulika kitya ng'olina mukwano gwo ng'ensi yonna ngenda mukubuulira erinnya kiwulika kitya kubanze simulina
nenfunyeko omukisa gw'omulina olina mukwano gw'omu wakitiibwa nnyo simanyi oba essimu ye wagisevingako ki simanyi oba gwe kati oyo omuntu bwakubira otunula otya simanyi banaye mbalaba nga muli naye nga mukwano gwo neŋŋamba ye mukama mukazi musajja mukyala gamba omukazi queen maama n'abagereka oyo banaye neegomba omukwano gwammwe kuva dda nga maama n'abagereka omanyi omuntu bw'omulaba n'ogamba nti bune muwa credit bana oba n'abagereka tebuberekako nze sandi busobodde kuba ensi yonna eba expectinga mu kino kiri naye ng'ate omukwano tegubadde gwewala nnyo gwakumpi ddala owulidde namusinkana nabusinkanyi naye bwe namusinkana neŋŋamba nti kati alina okumanya nti mwagala era ku mukolo guno ye mugenyi wange omunene ate no sinamusaba naye namusaba emabega eri naga nja kubaayo kati nina kukikola mu butongole kiwulika kitamani ng'oli mukwano gwa n'abagereka kati gwe simu yo bwevuga nga maama n'abagereka akuba kati gwe kiba kitya era nange neesitala teri muntu yenna ku nsi kuno kati kiringa buloga nti kati gundi akubye muzeeyi Museveni ne bwoba nga munyumya embuzi lujja kwekangamu kati bannange obula nakugulira bantu bane kamala okugira amala okwogera noono owulidde so bwe kiri naye nga tankubiranga ku ssimu gwamukubira kusisinkana musisinkana tusisinkana temuli ba mikwano ba ssimu si ssimu mukyala maama mukulu nnyo oyo muffe si halo oli otya kati bigenda biti eyo omuntu bwera bwomujja okunywa n'ebitiibwa kyengo kimuwadde nga teotula naye muntu mulamu omuntu kaka ayagala okunyumyako muntu munyumya negwera ate sitori nga ffe gwosobola omufuna bw'oba omwagadde mufuna ekyo sijja kulimba ate kati sigenda mukumuyita ajja abeerewo ku mukolo alabe ekikulu ebintu byenkola bino ebyokuyamba byalimu kati omuntu ng'oyo bw'atabeera ku mukolo gwo mba simanyi gwoba oyise so tugenda beera nga tussa ku mpewo yeemu ne maama n'abagereka baddange maama n'abagereka bw'ate abeeyo ng'ate afulumye bweru wansi naye waba ng'ali wano ajja kubaayo namusaba dda namusaba lasitiya ye mu buntu naye ng'oyo tomugjayo ng'era towandiisa ebbaluwa n'ebbaluwa ate nagimala dda nenagiteeka mu bbaasa nenkola ki nenjimutwalira omuntu omulala gwe nandigambye nti nyumirwa nnyo omukwano gwe kuba nina omusajja n'omukazi mukwano gwa ye Matovu Uncle Moses tata waffe Moses Matovu is a good friend of mine. I love that man. Talimba kyayogera bwe kiba Afrika yinzo tukona mukawo tejja kubaawo ku lunaku tebaliiwo naye ate bajja kubaawo bajja kujja babeerewaawo mangu nnyo badduke kati basobola kunkubira naye basobola okubaawo era bannange bajja kujja nabo bancelebratinga kuba nange nina obacelebratinga mu maaso nabo balina ekyabwe ekivu nange ngenda bacelebratinga kati nabo bajja kubeerawo bancelebratinga mu industry eno baani b'okuze nabo abayimbi emyaka gyo nze abasinga nze mbasinga obukulu nandujja ne mama oli proud bambi gwe mukyala gwensoose okulaba ng'oli proud n'emyaka gyo n'obukulu bwo ojogera toyina buzibu am 60 am this njagala nnyo emyaka gyange kubanga Allah ansaasidde nambeezaawo nemba ng'abantu basobola okuneegomba Allahu akbar nze buli gundi buli birthday nyiza okusala keeke nga 6
buli yajja na keeke era waliwo twatukeeka ne tugamba ne zino keeke zo tuziteekewa buli mwaka era omuntu agandiza nakuleeteddeyo keeke nakuleetedde abayimbi bange nabo bandeetera keeks kati tebangi bawala si balenzi ano gundi Kenzo wansuubiza keeke ey'omwaka oguwedde sigifunanga. Kenzo yakusuubiza keeke? Kenzo yansuubiza keeke ojja kusala keeke teyampa keeke naguno gujjo kikyamu kikyamu Kenzo kyewakola mugambe kati ezo ziba bbiri kati agenda kola bbiri agenda okukola eya celebration nate nga nabo bakancelebratinga tuyimbirako president omulamba n'atabeerawo president w'abayimbi okimanyi ogenda kubeerawo ddala yerema mateeka bw'atayimba zimulya oyo kyekyo kyejjira embooko era ngenda mugaa nti kati yimba ennyimba zange bane njagala bayimba ennyimba zange ntulekaawo era nga nigenda kubuuza zino ennyimba zo wandyagadde ku bayimbi oziddamuko okusiddamu sinakirowooza naye okuziyimba basobola oziyimba ku stage nga bwe tugenda mu show basobola oziyimba ku stage naye okuziddamu nga bonaga Rema yazeemu ekimbeewo sinakirowoozaako kiyinza okusanyusa nga olabye omwana aluzeemu ndowooza kuba mbadde nzikozesa nze mbadde active mu kuyimba ebweru kati nga sikirowooza nti omuntu asobola ate okudda mu nnyimba zange ate ennyimba zange ziri so oba nkwogere ntya zina tune omuntu yenna gy'amanyi saagala nnyo kulukyusa oba oluzeemu saagala olukyusa obuzeebuza abantu bwe lwagenda bwolina okugenda nayekyusa mu katonotono lufuuke gwe naye nga saagala kumodernizinga kati kyekyo kiyinza okunnemesa okugamba omuntu nti luyimbe waliwo akalinza kaliyimba terwagenda nagenda kuba buli omu wa radio baŋŋambanga ani obuyo ani ayimba ng'ayimba ampoba yamuyimba n'atya saabitegeera na butegeezi byayimba naye bwe mba ng'ombuuza ani asobola okuyimba ku nnyimba zange ezimu Saha King Saha era yaŋŋambye dda nze ngenda kuyimba ennyimba zo ku stage King Saha agenda kubaayo bw'atabaayo King Saha kabaka w'abayimbi agenda kubaayo nanga nti nze nja kuyimba ennyimba zo mami ogenda kutuula wali wabbali nze nga nnyimba ennyimba zo mami konze kakati nayimba bikiye bannange buli omu ngamba ngenda kuziyimba tuula wali ngenda kuziyimba tuula wali nenja kuyimba nteeka okuyimba tweyanze nga akadde maama we bali niwe bayire ddala oli mukyala mugumu nno kutuula kana akadde netugira bwe tuti sawa nekomboka kubanga mulina okumanya mwenna zaani omuntu oyinza omulaba naye nga tomanyidde ddala waki kikyaliko lwaki yayimba kati obitegedde byonna gyebyatandikira naye nga njagala nsaba abantu bonna bandaga omukwano guno gwe mundaga mu makubo banaye ngukooyi tukwagala nnyo mami tukufiirako nga nekubya ebifaananyi buserefi ne bukuba kakati mujje mundaga omukwano oba mutula ku madaala kale mutule ku madaala bagambe bannange kiri kyatutabudde wabadde wajjudde twatudde ku madaala mutule ku madaala mulabe ebyafaayo byange kakati akatalekeka dadi waffe ow'omu Amerika ajja dadi waffe mu Amerika agenda kujja ajja tuli bakumulaba kukola olunaku mujja mulaba naye mujja kubaawo kikyamu tayagala bitivi mami tukoze bubi nnyo ate tanatuwuubirako tajja kuwuuba naye ejja kubaawo alina okubeerawo tugenda kubeera mu kamera awo nga tuzijjaako tunoonyanoonya ani atunula ennyo ate atuyambe eddadi tatula nnyo muordinary ayinza otusalako akakodyo ajja kutuleetera mugundi ku mmeeza ffe tugenda kutunuza mugundi bwetu tukutambuza kamera mutandika ogamba bannaye mulondeemu ono eyatudde n'abaana eyatudde n'abazzukulu yaliwa aluwa imwe mujja okunoonya naye nze ogira n'okuba akamba ndi oyo sirika kale tweyanze nge bannange mwebalanyumwe bayire ddala saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaliro mbadde ne maama waffe Halima
Namakula tugenda mu Kimbeewo ekya Mustafa ekyo kyennyini Halima nabuuza ne Sara nabuuza nti Halima obadde otya nga toteredde otudde nze nno nabaddamu nti njagala nnyo ekimbeewo era olw'okukyakalande neezinira ekimbeewo kyange maama kidongoyeta ayi maama ego musire bulungi bannange mweraba. That's it for today. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.